Alhamdulillah. Obana tusubireyo okwetonda nga abaana bakuyisizaamu eggaali. Allah akbar. Soka tumuze ku bantu seeka. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenderezebwa Allah erandiro di wenseno atayisibwa mu maaso atajajamizibwa mu buli kamwa ka muntu tayisibwa mu mannyo nga gwe bosuubira nti onoomusoza ku kiki atannakukolera. Munene Allah atambulirwako buli kintu yadde programu yonna gy'osuubira. Tumusabe tumuwanjagire Allah sebenjira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na buli yenna yamugoberera okutuusa olunaku Allah lwalizingako ensi eno. Mbalamira okutya Allah. Naku lwa wiiki lwa kutaano tubakulisayo mwenna mu jjuma buli omu gy'asaalidde. Allah tuwekisinga obulungi. Kiba kirungi nnyo buli muntu okutubuulirako basomesezza ku kiki kyofunye mu wiiki eno n'ebisigadde naye ebiseera ebisinga olw'okuba nti twakwata kimu nti ejjuma kusaala na kuvaayo zitigikala genda okutuukayo nga oli takyasobola kwogera imaamu kyayogedde. Imaamu agambye eki akisajja kawandula asomesezza ayogedde gwe nina natuyana n'omubuzi agambye eki wallahi oba kubiwulira tewalizeeyo na mbubbi agambye eki bisana kwewulirirako kuganga bibadde bigwana kwewulirirako abasirika kyasigo bewulirireko bibadde bigwana kwewulirirako naye nga kutuba tafunyemu wadde akamu tabitegedde abitegedde naye nga tasobola binnyonnyola ng'aliko amagini. Kati Allah tumwebaze olunaku lwetu olutambudde olw'okutaano luno eno naye nga ffe tuli balamu tetukomplaininga mu bulamu kyatannatukolera sawe najja kitukolera bwe buba bwavu Allah agenda kubutuvuunisa. Tetwakola naye endagaano ya bbanga lyonna ntuli babwavu. Allah yasinga omanya. Tetwakola naye endagaano Allah ng'omugagga watakola naye endagaano nti ndiba mugagga paka. Kisa kye kyaga nti ono mudduka njira mwazi kw'obugagga emyaka 43 buggwawo kobeere ng'otuusa otya Allah abumalawo yagala gaana kobeere ng'okoze otya pulogulamu obugagga Allah abumalawo n'emyaka abumalawo n'emyaka n'otuuka nga obugagga tebukyakugasa tokyalina kyolagamu nga kikunyumira tokyalya kikunyumira okuggyako kuba kwe bakulonderamu ng'abasawo nti kati emmere etali muwummuze totambula nnyo amagumba gano gakendedde n'otandika kuzzaayo. Allah kyagamba nti mulimu bempangaaza ne mbazzaayo ila ardhalil umuri mbazzaayo mu myaka egy'ekinyomoofu likayi la ya'lam min ba'di ilmihi shay'an nga ne bw'otandika kumunnyonnyola nti wazaala abaana 42 aganze siina mwana. Abavubuka yo tubimanyi anti kati tuli bimamanyisa oye Allah so teriyo bulamu bwe twakola ne Allah nga buli permanent nkufuna kyekisooka kye yakola naffe endagaano tuli bakufa endagaano yatereera dda oba gwani eyo y'endagaano ya Allah yanywera. Kati endagaano endala gye tulinaako pulogulaamu oba tuli yavuwala oba tuli gaggawala yeeyo yamanyi waliwo era masembe yamanyi nkufuna waddembe Allah obutakuwa talina kyavaako new'omuvuma waddembe okuwa myaka 8 waddembe Allah okugaggawaliza eyo ate nga nabakagaggawaliza alabira dda tokyalina yadde obwetaavu bw'essente ku 8 mugumu n'ofa ng'ate otunze na ttaka lyo nosalawo ogenda okulaba emmotoka ogize kankuweyo kano ffe yatunda jjajja waffe awo ekansanga yalinga mu myaka 6 nga yeegomba kuvuga ku haliya okategedde n'atunda ettaka n'atunda bonna n'abatunda bajjajja ne bamuwako ezize n'abuuza bannaayi bino nga sibitegeera nti akwata ezizo ffe twatunze talina yadde cyenja kyeri ayagala okutunda okuvuga yakivuga Allah n'akimuggyako newe yali aguze nawo Allah n'akubawo buli kimu n'akola ki essaawa zino talina yadde n'ennyumba asulamu yabupangisa eyalina eyiye yaziteekawa ye Allah yakola pulogulaamu eyavuwaza kyenjagala otegeere pulogulaamu ya Allah eyavuwaza yeeyo yasinga omumanya buli kimu kati omuntu waba tannategeera eyo pulogulaamu yova olaba ayinamu emmotoka asobola ovuma owa booda ayinamu emmotoka asobola ovuma ow'ebigere ayinamu emmotoka asobola okulangira bw'oba wazimba osobola olangira b'opangisa kubanga gwe tosuubira pulogulaamu Allah kozza gye wava nyumba za nnyoko bamuwawe batasasula bantu butayagala kukola muli mu nyumba yange mwebase mwenna mugagga yatidde mugenda fuluma ku nkya kambaletere poliisi olusi n'ebintu n'owamba ng'ate bisobola ddala okuba yutan kubanga Allah abizzaayo
yasinga omanya buli kimu. Allah atuwa ssente linafi'il ibad, atuwa ssente tubeeko be tugasa nabo. Tiboteeka ennyumba z'abapangisa za ssere mmeka tiza mitwalo 7 akeereyeemu omwezi n'oguddako mugumiikirize kuba nawe wali otyo. Oba ntegerekese pulobulemu y'abantu nti katuuka akaseera nga ye bw'amu ate Allah tamujjukiza kyemabiga. Kyova olaba Allah agamba nti adhkurukum, nze mbeewunya mmwe bantu mmwe, nze mbajjukirira mbamanyi. Kuba Allah akumanyi obusavu bwonna. Bannaye Masembe Allah atumanyi. Endya n'ensula. Allah wallahi Allah atumanyi. Atumanyi, amanyi kye wakola ng'okyali muvubuka, okyali mu mbeera yonna nga biba binyumya mu lwaleero mu bukooti bw'olimu oswaluka n'otadda. Amabi yakola mu nzikiza ne mu kitanda. Naye akuuma Allah. Naye tefe abantu tetukuumye byama. Kati yaga adhkurukum zate mbamanyi kye kinsinga okuneewunyisa. Nze nkujjukira nti Masembe Umaru tonnalya. Kujjukira nti nti bamwagala. Tonnasasula. Nenkoleyo ka program akasasula omwezi ogwo. Agati adhkurukum laga nti ekisinga okunnuma watansani. Mumuneerabira nti nze abibawa. Tetumwebaza. Sikwebaza sayogedde byakwebaza. Tumala tugenda wa Mukasa. Nadda ye mumwerabiranga ye nga tonnagenda mu shiriki. Yo omwerabira notajjukira nti Allah gotolaba wakuwa emitwalo 2 notagamba na alhamdulillah noza 5 bizanyi ayye bisima obikoze program zonna nayo ziwunzise mbadde simeyo nalumala nenga abadde program ya Allah yazagatta Juma wa Abdallah jawe Zubeda jatambulaga we kasuku kuletere bwe bityo Allah azigattiriza bwatyo paka zikutuka ngate buli omwajjeko portion ye nokomekereza nga nawo zimpadde ziwa Umaru nkufuna oba bitegedde bulungi kati nzijeko yange Umaru muwadde agenza asasudde ne Land Road azize musaako oye Allah adhkurukum nze okubajjukira mbajjukira nazitambuza bwato Allah nga Land Road nga bwazijje yagenza kusasula bbanja bamubanja nawe wejjeko ebbanja ne Land Road yejjeko ebbanja naye nazijjayo okomekereza zikukomyewo ate ng'osasudde kati Allah tuwangaaliza mu mbeera etyo nze mbajjukira watansani nyata kisinga okunyuma mmwe munneerabye kinneewunyisa mmwe yadde obutoga nti alhamdulillah utawa ofune emitwalo 5 otamugamba ti alhamdulillah nyenga kinyuma nnyo kagambako kanene nnyo alhamdulillah ate tekitegeeza nti buli muntu ayogera alhamdulillah nti musimu neyo embeera gy'abaalimu ffe twakkiriza mu buli kimu n'ekijja tuteekeddwa kukakasa bukakasa nti Allah yakireeta kyekitwogeza nti alhamdulillah amatendo gagwana Allah newenfiirwa yayigati alhamdulillah gagwana ofiiriddwa tofiiriddwa alhamdulillah gagwana nete kitegeeza kyogedde nti musanyufu na mbeera gy'abaalimu wallahi nedda tetukitegeeza ntwakyogera alhamdulillah okukakasa obwomu bwe n'amatendo na buli kimugwana Allah nti yabifuga olw'obukkiriza bw'obwolimu afunye n'atafunye bonna alhamdulillah si engumi eyo gy'owulira seeka nenja nenkugamba na nfiiriddwa n'ongamba alhamdulillah omuniga akubye anti alina makulu gakyo kigambo naye kati bw'okibannyonnyolanga wano we tuli ku media abitegeera mangu naga alhamdulillah kitegeeza kiti ffe twasalawo embeera yonna ejja tugambe alhamdulillah kubanga yabimala gogenda kwogera gwena kwemalira ki yasinga buli wallahi tosobola tolina seeka otusembyeyo okubeera naawe wayogera ku kigambo atali musiraamu kujja mu muzikiti omuniga nambuuza nange Asumani nsobola okugenda mu kanisa neŋŋamba nja kuddeyo ewa seeka nkimubuuze kanisa okkirizibwa olaba ate tugamba akkirizibwa kujja mu muzikiti ate oluggo ogenda obugenzi mu kanisa waliyo ki tekina kikujjako just tokkirizibwa kusaaliramu ebbanga limala nga mulimu ebifaananyi kasita bajjamu ebifaananyi n'eswala mugiyimirizeewo of course kasita bajjamu ebifaananyi muyimirizeewo ekyokubiri okkirizibwa n'okugenda n'okutuuka n'owuliriza biki bye bagamba bw'obanga omutwe gukola nga si gwa musiraamu omupya muwalimu ategeera kiki kyagenda okukola ki amanye nti tuyinza okuba n'abantu tubawakanya naye balina point ensonga emu gye bakyagumidde eyo gyonoonye mu bitabo ffe tetugendayo kubanga lwaki tetugendayo tulabanga abagenzi okukaafuwala naye tekitegeeza nti ogenze kaafuwala
kubanga ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bagenda yuko nakikulagako ne bagenda mu kanisa ne balya n'emmere nga bali luddawa ne sahaba Ali ne bayingira ne Umar tete yayingira sikuba nti yayina empapula za ino okusayininga nga teza kusoma bano bagenda okkowa nga teta nayingira ngati tugende nenga tiyagana bugani nenga basahaba bali mu kanisa kakati bwabanga omuniga obuniga bwe bamayo okwegeziwaza obuniga bwe yenga ye ng'omutwe gwe munafu ng'obuyaga bwe bumusindiseeyo abyesonyo aveeyo atagawa ajja kudda ine ddiini bbiri otegerekisi ubungo bwe tebujja muweereza nti kino kyebogedde kye kituufu oba kikyamu so naye ate omuntu omusiraamu nga waddala amanyi ali stiff ku busiraamu bwe akkirizibwa okugendayo ekitugaanisa banene okugendayo emitwe gyabwe minafu tegerekesi ayinza okugendayo lwa mukazi yawasa omukazi Maria ate Maria ye muyimbi wa kwaya ate yamugambye bw'otajja ku luno sigenda kujja kati nga ino kwebusa ekibuzo kyogenda omuyisisaawo kawairo tokwatako kawairo yinza obutakwatako jangolabe ekibeerawo nga tusuuta mukama jangolabe omwana wa Lazaro n'ebisikoze eki n'ebisigadde agenda okuyingira agenda okulaba ng'omuniga pastor ayogera bigambo bitegerekeka ayogera ebintu ebikakwana bitaliimu kusaala ebigambo ebitaliimu kiki byakusuubiza biba byasuubi mukama agenda kudda Yesu yabantumye nabaddeko naye kulokuna Allah ali omu agamba nemenyeka kine bana ababuli swala olabe bwawunze nazana atandika okwambala omudaali bebo bosanga nti nze ndi musiraamu ne mutemunnamanya nti ndi musiraamu kubanga obulamu abutambuliza ku side bbiri yasalawo omukazi musiraamu ate wamaanyi nnyo muki mukanisa yes kati ate ye no musiraamu yali munga boolaba ekiti kimwali alhamdulillah mwali nenga tonna yeke nyinti yekakasa nti musiraamu nga nokwekakasaako nti ndi akiwulira ng'ekitajja gokimanyi waliwo abali mu busiraamu nga tebakkiriza nti basiraamu ngasobola kudda onaga ndi wabula musiraamu mu kisiibo musiraamu mu kaseera k'emmere musiraamu mu kaseera k'edduwa musiraamu mu kaseera k'okuba nga bayisa abasiraamu bwe biggwawo ebyo bwe bate biriyo taba musiraamu aba muki aba yamanya eddiini gy'abamu abalala mugamba baba lasita omuniga taba wa ddiini lasita muniga kiba kirala ne lasita kirala lasita mu kisiibo eswala temugwa kyesi kitegedde anti woŋŋamba mbu lasita abeera eno nga lasita kyokka tutuuka mu kisiibo yayinza n'otwaziinira ate kati waliwo omulasita yakkiriza nti nze eddiini yange gye ndimu ya bulasita oyo redi taba musiraamu aba yabufuluma kasi tokkiriza nti nze eddiini eyange kyolaffe mu ddiini yaffe ey'ekilasita olwomaze okulaga tetulya nnyama niwabaawo omuniga nga ye muniga alinga mulasita naye nga alina eddiini nti nze ndi musiraamu nkufuna naye nga mulasita oba babayita bata baniga naye nga obusiraamu bwabo abwagala abuwa ekitiibwa kankuwa ekyokulabirako nga bano abaana ba ghetto muddu abatera obbeera nabo noteka an example of wawo omuganda waffe Fahadi omuyita Fahadi ani yakava kuwumura mulaba nnyo abeera nnyo mukwano muto wange kakati nga bw'olateka an example of muddu muniga but ali stiff ku ddiini ye neswala temugwa tibwoyogera ekigambo kyonna ekikuluma ku ddiini ekiruma kimukaabya newe kuba kunonya asobola okuweereza bamangere okitegedde naga nti omanyire mangere oyo musajja atukyankalanyiza kusinzira ku ddiini yaffe mangere nga jjaddiringa nawe mu ndiringa ekisajja ekikulu kakati kyengeza okulaga nti wabaawo abo bwe batyo nga gwe omulabanga eno naye bw'ayimirira ku ddiini eba ddiini kakati bebo omuniga ng'omutwe gwe munafu mu kkanisa tagenda abyesonyiwa tolaba ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam walonze n'omuntu amujja nambuza ekibuuzo nga nkimanyi kikkirizibwa ne muga tekikkirizibwa era n'agenda aseka gundi naye n'agwa kwatalina birowoozo n'amubuuza ekibuuzo kyambuuziza ye n'akimugamba nti kikkirizibwa naga naye Bukhari yannimba kumbe walina be wali omutaasa abantegerekese bulungi kakati agenda okukomekereza ng'ate akikoze nga kibi ate ye kimuvuze bubi osobola okulimba olw'embeera mbu omubuulira ekituufu ayinamu ekibi kyagenda ofunamu n'osalawo olimbe kikkirizibwa bw'oba olabanga okulimba kokuliza eri bulungi kukkirizibwa kitolaba okukkiriza okulimba mukyalawo olaba eri mu kugenda mbeera ebakubye nga naye hani ogenda naye mbadde nkoze puroguramu konteyina bbiri zibadde zimaze otuuka ennakawa ng'ate akimanyi bakukozesa nga nti hani nali saggamba naye okusinziira ku kino
nali nakutegekera nga ninza akaseera kube surprise naye ogenda tojja kubisinkana ojja kusanga oba oliawo nengeddeyo naye bulijjo nsuubula nasubudde amataala g'emmotoka nasubudde ebyo nasubudde enkonteyina mmeka bbiri era osobola n'okukubira omuntu essimu n'omugamba towaye mukole clearing essaawa eno nkyambi kimwe basa ekyo bano abaana tubagobe tuteekemu amaduuka ganene amalala mbadde nsaba ne zino epolota ebbiri otundeko emu muleete sente zino tuziwe kwegamba oyogera bintu bya kigagga naye nga wallahi oli mwavu n'ensekere terina kyekulyamu nga n'ebiyenje webijja n'ebisanga omugenyi bigwa mu ngatto bimuyamba kimu tuyamba otujje wano nga mu nnyumba temuli kirimu omukyala bw'okibanga kyekyo kinaamulinza wansi nawairo n'awulira mulimba ekyo era ogenda okulaba ku ekyo ekirimba afumbiddeko emyaka azaliddeko omwana nga 2-3 abakyala bali mu bufumbo ebyo njagala okakasa bali ku birimbo by'abasajja ebyadda basinga bayitirivu abakyala bali ku birimbo by'abasajja be babalimba gwe tulaba omulimba amahale nadde tekikkirizibwa twambi talimbibwa mukazi ge mahali gwe tulaba balimba nja kuwa hijja nagwe mmanyi nja kuwa hijja bali myaka oba 6 tamuwangako yadde tuukezana tebatuukangako wadde ku wadde gye stamp yadde bagambe okutuuka ewa sorry okutuuka ku myaka 8 gye babaddemu aba akyamusaba yadde wumula aba yabivaako bizibu yengera kweyongera naye namwe abakazi muli bafu nnyo bafu batya bakusuubiza musajja akusuubiza atya hijja nga apangisa amatabira umaru 25 lazima 25 milioni apangisa nyumba ya mitwalo 2 mweji akusuubiza hijja ya milioni 25 kwagamba bantu abo baba bosa nga bategeera simanyi kale ne waba apangisa yakakadde naka hijja ya 25 milioni nno tebalowooza mbu tuli mu mitwalo endulu ne zivuga kufa ababa takbir sajja twalese muga abikoze ente bazeewola bwewuzi mu lufula ejja kya ne bazikima sajja bagezi nnyo kisusse naye tebazikima wallahi beewola ente abasajja ne bagenda mu maka onkya ne bazikima banyini nte yesi yadda ate akyoma kikubuko bakyalayo bukyazi babeerayo bwe batooli wammwe abazikima balala bakambwe namu tezino twali tuzitwala yabadde kinyuma okusinziira ku ki yabadde ayagala okukakasa n'omwana mwaviirewo mu bitiibwa ffe tupangisa entebe tupangisa kapeti tusobola n'okupangisa ebibbo tupangisa ne bammaidi era singa omwannyina omulungi wamulabe yabadde omweru nti ye oyo gwolaba mupangise n'ekika kyabwe takimanyi yeddira ngonga ate batutte wafumbe kati ente muzizi enti zo mutulume tata je ngomtabani program zonna yazimaze de simutakwata abana kyakwata ngolo akubira muwala jali yawakoze otya ente nga bazikima dadi simanyize simitegera na bitegera n'omusajja bannaye data ajja kwerega n'abantu n'amawulire agatya bazaayo ki nga bazaayo ngadda nga tandika kunyonyola hanino ade nokuwesa ekitiibwa kyekisooka oya omanya abakyala bo baawunga bansonyiwa okubagamba ebyo bagala kye bayita kamera bagala coverage kasoba wa coverage ne buli kiri ku mukolo neyo kiba kya bulimba tabayina buzibu alhamdulillah era babeera contented kasita kiba ngwekize gotolabanga ko omukazi agamba baawe eje mikolo tugikola nze njogere ya mikolo oli kabakawo alhamdulillah njogerera emikolo eje emikolo mbagabi kibi njogera mikolo n'olumbe mukolo ovudde ku ebyo byekiyaye ngamba emikolo gyokuwasa biki naye omusajja omukazi amuga nti hani nsaba opangisa mmotoka jero nsaba okyogerere wakati w'abantu nti ogimpadde ne tugigenderemu bagikima ekiro nakakola emikolo ndowooza nga giriko ebintu ebyo giringa ngeena emmotoka bane bazireeta ne bazikima naye nga gwe tomanye nayogerera oba oliawo ng'omusajja agamba nti kino ekigambo kyogerebo gwe jamaani nkulaba osumula butungulu wajjero agambye motoka ekigambo kiri kimu ngiwadde mukazi wange nagimugulidde kanamba agituulemu ebifaananyi biggwe gwe omumpeere omuzindaalo ekyo kyokka kiggwe hello darling ng'ekyo kyokka kiwedde era n'agivuganamu amawulire gakola gatya galaba galaba ekiro ne bagikima nga tebannatuwa tesula
Tae bagipangisiza 15 obukerere enchaga 3 weziri bayina jeshi machiro ate weziri la hawla wala quwwata okitegedde kati okibayita omukazi mu bufunze ero bye bimukola bitya gwe mulimbi kakati mulimbe Sulaiman Chovolaba yasanga akanyonyi akamu yasanga obunyonyi bubiri nga akasajja kali mu kunnyonnyola kali mu kukwana katabbira kapepera akakazi nga kamugamba bonzikiriza n'ontwala nembeera bbaawo ngenda kutwala ke Damask kali nga ngoli yakuba ekikopo yannyonnyola ye Damask baye Damascus nga tebakkirizayo obunyonyi buli kanyonyi ebiseera baali bakatta nkufuna nga naye teri kinyonyi kitali kiteegomba wa kugendayo Damask kuba walingawo empewo gye byagala naye ng'abantu babula babirawo amayinja balutida kakati Sulaiman yasinkana akasajja nga kannyonnyolera ddala akakazi nti gwe bontwalira owedde nkutwala Damascus buli kimu alaali ffe tulina obuyinza ffe tebatukwatako Damascus ffe ng'akanyonyi kannyonnyola kakakazi tuli bakabejja kati nga kana akalala kataddeyo amatu kawuliriza kati kagamba n'afunye bakanyama atono kabejja Sulaiman n'aseka alayhi salatu wassalam naga nti kullu khatibin kadhibin buli abayogereziganya omukyala aba amulimba ate nga kituufu gw'okunnyonnyola omukyala okumuteekeko teeka mulimba wogenda mu byama tolaba bwakusanga nga tolina mukazi bw'omugamba tolina mukazi ng'omuyina tolaba omugazi sirina mwana ng'omuyina tolaba bw'omugamba nti sirina kwega buli kintu kyonna osooka agenda obitegeera nti wamulimba ng'ali lubuto nina ennyumba kumbe bagikuwadde tubalambuza n'ebizimbe by'abahamu oli mugikuuma n'omulambuza ekizimbe kya ye lwakirogera ku mti ye mugagga ebizimbe by'abagagga ebyesika embuga n'abalala n'omuyisa mu bizimbe agati alhamdulillah saballa mpe plan ngolo no mukwana saballa mpe plan wano badde njagalawo kiyungu nagenda okupangisa wano ni wawo alhamdulillah nali kulese n'omutwala ku date ngo ina ngane sente wasasuddeyo dasikari alina kuyita boss format kingo ze nayo boss kama wangi abasajja kyongezako kulaga nti omukyala ye kyoba omugambi limba bulimba ale njagala anywere ne bannaye masembe negwe masembe ono sikugambe limba bulimba ojja kunkwata sebe no midiana abayayi bakuba sikugambe nkugambe eti nvudde ku kiri kyobuzizza nti bwe kibanga kirongoosa ntegerekese naye bwe kituuka mu kwana tekirongoosa yadde onoonyamu kuwasa eyo tolimbirayo yogera amazima yogera amazima ate amazima ate onagogera bana Allah jaleetayo omutuufu kwekyana kuwuliriza naye bwe kibanga kiri waka nga wamuteekayo si kya buli lunaku si kyabuki buli lunaku kwogera amazima njogera bwe kituuka nga agenda ng'ate okyamwetaaga naye ng'ekimutwala mbeera yala zikkubye naye kenyini ng'akkiriza naga naye waayi mwagaza kyono kaŋŋende olwo okubira konteyina 2 eziri ennakawo bazikoleko mangu emmali osobola okuteeka mu dduuka mukyala akole obeeko obogoba obeeko obosayininga n'abeewaabwe osomeseyo bana mu bigambo webale kwogera ku kigambo mukazi oba omukyala nakazadde w'eggwanga wiiki eno yennyini eno gye tulimu eno yennyini omukazi yakutte omwana we n'amugira ggulu ku kalina n'amukasuka wansi ensonga za DNA namulabye omuliga yamugaba waayi njagala DNA kwe katika mukasuka afe bofi abakazi abo batuuse DNA neekussa omusaayi gwo masembe kino kankikugambye omusajja mwezi amasajja ba benzi men are polygamous by nature bwenjogera ekyo kitegeera tetutudde era ebbanga lyonna omukazi omusajja aba muki mwenzi era n'omukazi n'akuvuma obuki obwenzi ddayo mu bamalaaya gy'okola ki gy'ova nze sirabanga mwenzi akokola atya akusinga ebyo byonna babituvuma ebbanga lye bamala nga tebannasaba mukazi DNA kisajja gwe wulira obuwoowo kati tugumira ebyo musabe DNA y'abaana bo wojja okukakasa nti ate ye mbwa amalaaya kirala anti gwe tolaba oyo webakimukoze n'amutta busigoloze yamusa ekiki kuba baba bagimusabye omukazi wokakasa nti mwenzi musabe DNA y'abaana mugambe tugendeyo ate omukazi ofata kwatiddeko mu bwenzi buli lunaku kyaba agenda okulangira atakirangira akikola ye ate mu njawulo yakika kyawaggulu bwakwesasuza ate anakwesasuza gambye
omukazi asobola okuvuma obwenzi naye nga wallahi buli lwafuluma ennyumba agenda mu bwenzi wallahi nga buli wafuluma ndayira Allah nga buli wakola ki agenda musisiri ng'agenza mu sisiri nga gye kimutwala nkufuna oba ategerekese nga agenda n'akola programs entono z'abaakoze n'aziteeka ne ku status nebimala kuba bibakola tebitera nnyo kuba biwanvu essaawa ezo atataddeko n'ebisigadde n'ayingira obwenzi buba bwa ssaawa nga 3 ba 2 nadda ate yakusooka neeka ate n'okunaaba aba amaze okunaaba gwotaakebere ati anajja awenyera omukwatako tayagala yenyiiza ebinyiiza ebitakola ki ebitategerekeka yeekambwaza ebitaliiyo aba ategerekese kati alinda asobola okukikola n'atuuka n'agamba nti naye omanyi omwami ajja kunsuubira nti ndi mwenzi mu mwezi nga guggwako n'alyoka akuwa mu mwezi nga guggwako awo ate mu mwezi mwakuweera yakula ye yeebala yeewaamu ewiiki nga n'oli bwamukubira amulaga siki gwe nawasa kateze nkubuulidde mu mwezi omulundi gumu kyenkunyonnyola ekyo abakazi abasajja bali mu bufumbo nga mwali nga yeegayirira mukazi we okwegatta naye n'akaba ne ku maziga wallahi nga awo ennyini we tubadde nze nawe musiraamu yennyini aŋŋambye ekiganiro nga nti Seka Bukhari nze neegayirira mukazi wange okwegatta naye gino emyezi giringira 2 yaganye tampa si kozi wamukola kitewali ntyabuza sirina musiri mu modu saagala nekyakoma musaba byabwetaavu tulina kiro tetulina kiro ntegerekese mbadde ne Hajati oli omujjukira gwe towe naye Hajati n'asirika n'atunaba nanga nti Seka tubikola nangamba naye teri akola kintu ekyo kujjako nga mwezi kuba nakyolali omukyala naye yabeerawo n'obwagazi kijja kitya nga omwezi guggwako n'ogwokubiri nga talina feeling tennajja kyogamba yawagira Namboze kiba kizibu nedda kyangu okwagira Nambole ntegeeza mukono kakyogamba bwe kiba bwe kityo bw'abanga gyali naye kwegamba bwenzi bwe bumukola ki bwe bumusumba afiringa guilt over that bumusumbuwa naye gwe tajja kukugamba wabula gwe gwajjoga kati ovudde era mugezi ayinza n'okugamba ovudde mba malayabo katojja onkwatirira onoonyako ki kyokka nga musajja wattu osiibye oyiriba onoonya wano bannaye tunoonya bakazi mmwe tunoonya ssente singa mukimanyi singa temutulangira singa mukimanyi singa temutugamba kudda gye tuva njagala bategeeza abakyala wallahi gye mutusindika okudda tuba tusobola okuddayo wakitegere gye mutugamba muddeeyo tusobola okukola ki okuddayo tusobola okuddayo tulinamu ensonyi n'ensa muli butya bwendeka abaana bano lwaki njagala okusajjalaata naye okuddayo tuyina kuba asobola okuddayo n'asooka asula mu hoteri yino n'agisasula emitwalo 4 oba 7 neyeebaka enkeera n'atandika okukola pulogulaamu n'akola pulogulaamu ya mitwalo 2 paka lwafuna akayumba n'agula omufaliso bangi abasula mu mamotoka amayitirivu Kamala wano wennyini wali omusiraamu infacti omulabi oyo ampiseewo oyo gwolaba apangisizza hoteri omwezi mulamba n'ekitundu mbeera ya mukazi era yamugaa nti ddayo ngairwa kisiddayo abadde asula wano kati apangisizza ennyumba mukazi usajja wattu yataddemu mufaliso ebbaafu n'akubamu n'obugonagati naye alina ssente kati anoonya maka gakugula gakyamulemi gonna kati yanga nti nsaba Allah mpe siriddira kye bayita mukazi gali nga vemu alwadde gali yagalese omanye omwezi mulamba asula wano wetuli wano wasuze yasazewo asooka ave wano olwokuba nti buli kanako afulumya 5-7 kagenda afuneyo akayumba yakasasudde emitwalo 7 yasasudde emyezi 4 asula omwo alimu omufaliso ntegerekese ku apartment awo waggulu kaakati bwe kiba nga atuusizaawo kitegeeza wasobola okubeera kati amaze okuguma akooye abakazi bwe tebabibala ate nsobola okugenda nesiddayo munnange bo tebakimanyi ate yamanyi nti ensi yonna ebeera feva gyali abantegerekese abantu abakazi bano batujooga batumanyira lwansonga bamanyi nti ensi eri ku saidi yaabwe
anti omukazi bwakuwayira tolina bwokyejjako ne waba alimba tolina wallahi bwokyejjako. Allah asaasire awa abakazi emirembe, awa abakazi ssente, awa abakazi obulungi, aba batasobola kuyisa kamwa kuwayira musajja, aba batasobola kwasamya kamwa kwabwe eri omusajja, aba basobola okubeera n'emirembe mu maka gaabwe n'abasajja, abasobola okukkiriza nti twave ewaffe nga tuzze kufumbirwa n'ewaffe tebakyatwetaaga. Katonda abawe emikisa. Allahumma amin. Obadde okimanyi nti abakazi bwe tubajjayo ewaabwe babaagala waffe ate bo tebakimanyi. Once you're married with a man, family yonna n'ekika kikwagala obeere n'eyo omusajja. Tolina kyogenda tukolera, tolina tetukyakwetaaga, tolina makulu. Obuzigo obwo bw'olaba bwe baweza nange nja kupangisa wansanga mpangisa bumenya oluvannyuma lw'obufumbo. Oba okitegedde Masembe? So kaakati abakyala bwe batyo, oyo okutta omukyala, okutta omwana ntekyewuunyisa. Kino ekikolima agenda kiddawa? Nkuddiremu ekintu kino ekyo tekyewuunyisa. Allah yatonda omukyala n'amuwa ebitendo 9 talina bye yakiwa. Ebitendo 9? Innaha mudduha. Allah yawa omukyala ekinyama mudghatal qatila, munda mu mutima ayinamu ekinyama eky'obutemu. Oba wenjogera ekyo kitegedde bulungi. Innaha mudgha oba inna laha mudgha. Bwendoza benyizo kyeto mbasi kyerabidde waliwo ekitabo bakiyita Tuhiffatul Urus. Kitabo ekyo kiri ekibala ky'obugole, kirimu ebigambo ebyo Sheikh yawandika bulungi nga atunaga ku bubi bw'omukyala n'obulungi ku nkwe zaabwe ne butabi tudiringa nazo. Yaga nti inna laha, yani ayina ekinyama mumuki mundaye mudghatal qatla. Ekinyama ekyo Allah yakiteekako paati emu nga kya butemu. Ngaki kya butemu. Omukyala nti bwakutta talowooza nti asse, yalabanga akusoozezza. Ajjukira luvannyuma nkinzise okwanguwa n'obwangu obw'okutta omuntu layisi. Gwe tuba mulabye oyo yabadde akutta akasaagamba omusajja. Kyemba nengenda okugamba woyogera ku ekyo ekigambo ye okutta omuntu alaba layisi. Omukazi yaggaye gwe ngenda kusoberera ekiro. Oyo nalimu n'ekisa. Mbikusonseko oyo alimu ekisa si mutemu. Era polisi yakutte wabwerere kuba nti suspect yamuyambye buyambi. Anakutta takumba kuba yamugambye kankulinde nga weebase. Yamugambye gwe nsobola okulinda nga weebase. Oyo n'okumuyamba yamuzukusiza amaaso. Kiki kyoyogerako? Kusonseka ebiso. Sheikh yawasa mukazi wakubiri. Namala okuwasa omukazi owokubiri ajja ti yakimanya nti bawange awasizza. Yakimanya. Ye yamulimba tugenze kuziika mwazinyirira. Byebyo emitendere egyo tetugigoberera seeka tugamba kimu. Allah yatugamba bana n'agenda erira agenze kola ki? Kuwasa. Aneda tiyagenda lida nenkulaga yamuwa program yawa musiramu yali awasaka wempe. Namuga ngenze lira kuziika. Ngenze kuziika mwazi. Kitegeeza lira muba mugenda sibayo busiibi. Kati omusiramu n'agenda n'awasaka ne akajja kawempe n'akaleeta wanene ku Freedom City. Kali katya? Alhamdulillah. Matabuta. Ngakanyirira. Nakalaba. Kubanga zira tula mu nsonga zaabwe. Ngakanyirira. Allah ali akawa. Kyenyi kya mwana muto. Wachenyi nenga kalina amaaso galinga jisuse. Kati nga game olagati. Kati oyo omukyala ajja tyamanya. Sheikh awasizza twaliyo tugenzeyo. Sheikh munene nnyo wano mu ggwanga. Akaana akapangisiza? Akapangisiza nyumba yali amitwala 4. Ebintu byonna mu ebiri. Sheikh yali yafunayo ddaka akazigo. Nga yakatereza bulungi nnyo. Kakati ajja tyamawulire gamugwa mu matu. Mbono akeyo okubiri weeri. Kakati jukira akaana kali mberera. Tobusira mbukuwe nnaku 7 ng'oli okumenya. Wadde ki? Nga toddayo. Yadde owuliziganya ebifa ebweru. Nnaku 7. Ba! Weba yavaako dda. Atwa ennaku ezi. Oba wa 3.
Asazibezi kase nakwezi vayo msi ne wano fresh musanvu gumenye Ruoddayo gira taliko njagala saagala gira menya otereze bulungi nnyo mu watwa kakati ajati Sheikh bwe yali addayo yali yayita kibuye mu katale omunanazi omusanvu guweze weddeyo yamuwe ennaku 10 yayita namu yamwamu ne extra kati ngajati yakuba n'essimu hani assalamu alaikum wa alaikum salam joli oli bulungi nga sikyakula muluddeyo namga ne nkumisi namga hani tugenda kudda inshallah Allah batose bulungi era nga stilo akyamulimba mbwa of course omusajja gwo kali kankoye ekintu kino bamalanga kukwatira mu kituli omukazi amala kukwatiranga mu kituli nti wawasiza n'olyokokkiriza watanakkiriza tomunnyonnyola ebyaddala ayi obamanya abo hani salamu alaikum omukazi bannange Sheikh ngayita ekibuye mu katale nga shoppinga yasalira ba Sheikh Faris mundeeba nakanayo manyi kangende wali erimbeko byenkola ki byengula ngende eka ngayingira katale agula ennyanya mukwano gwange nno munene agula ennyanya agula enkoko eŋŋanda kubava wala agula balugu kubeera kukuba bibaako obutungulu bintu by'omudava mu kyalo n'emiyembe bibisi n'emiye ejengedde ng'atagiguze bukagogwa butonye essanda buti ennyanya agula mbisibisi ennyanya aguze ezengedde neziteneba okulagira ddala mbu aziguze mu kkubo naddeeka ajati n'amusanyukira obukoowu amuteererayo amazzi agabuguma emmere kwegamba amuwadde reception ekyasinza okubeera enki ennungi nkufuna ne bayingira obuliri jjukira musiraamu akonedde ennaku mpitirivu ezo zimanyi gwe etali ate nga buli wookona esanda liteekwa oggwa kati omusika nga najja ati nga honey I was missing you olina okukakasa so n'omugana nange nkooye essaawa eno ng'ateekako kando maama ng'ekuma jjukira oba okooye ajja tolwamala okutuuka bwati e India siraamu teyakkiriza tosanda ggwa yaggwa veri naagwo tule tumunywa abakyala otole tumunywa kyega balina ekinyama ekitta nga buli puroguramu yonna agimanyi namunywa kamba ku kitanda namusiba bwati n'amagulu namunyweza bwati nga kyenje ngakojomanyi mannaku 10 okonye nene otuukidde mu lutabaalo maama kumba ajja tiyasuze embooko oligambe ono yamuyambe n'omulaga akambe basula nabyo be mupiro naye yakutuka nekikutunulira ekino ekigamba ne waikanchireke kino ajati yamenya kiboko yajina nga akamwanyi kalungi we kati byakatereze akagula 10 ezi baba yibu no bwabalunzi nakatereka seka ngati ngendo mpulira omuggo gwasika naye manchiroto kabina yamusira ati mbulungi ate goma goma no mumulire abakazi abakazi omusiraamu aŋŋamba ajati yankuba ngendo tegeera nti bankuba ajati ekisooka yakola kibi kuba omuntu asobola ofiiramu kiboka eyasooka nalowooza oba kirooto omuzaako ey'okubiri ate emboko y'omukazi ng'agikuba mu mbeera y'okuba nti yabujja eruma temanyi yamusirika jukira tuli ku kibala kino ekya Adamu ne Kaawa butte ali ati yamusibye yamunywezezza omusiraamu we badde kyamaze okukoona bulungi nnyo zinnaza twaweebase emboka nga ngenda okuterera nga ziri emboka ezi okusimuka bulungi mbu kitufu genda okwejja bwatalwanirwaneko nga kamba zamulumidde wabasizza oba nedda yangana nayogera amazima ku mbooko yasatu mweji yali mugumu nnyo yali mugumu asatu musatu yali mugumu yali asatu nagandi hani nawasizza kutano wasiza ng'ate atya okwogera wajali kyali nanga tikanikubuulidde amazima ng'eziga litonnya nawe ajja kumala ombulire gyali wajali
nambayogerya kuya satu mutano bamongera embogo 2 nanga naligenda langa zinza no wingere enkaga nemugahani ali najana nkumbi najana nkumbi ataba namugaye kale mwaniriza gendo mungambire mutumide mbufumbaze neno tantambala si mutambala mugaye muwereza salamu ne bamusumulula hajati namusumulula bulungi nnyo namugulu bulungi nnyo namuwaneka peke namuganti I love you okikola omuniga gokola kyo saawa eyo emoloka ziba za kuyimirira nago eba yakulumye dda emugambe hani I'm sorry I love you zaisa mekezo kiro atokomyewo zizo yingidde twasalaisha ife nanatuke kagomanya kunaba kola kyolo naza tabazingira sawa nga 5 kumache baba tebakubye simu mu kyalo aja tikati fete tukati tubimanya tutya kumache baba tebakubye simu mu kyalo babaira nange bwenda baziba amasimu bo waye musime kati omusiramu ono tumuleta asirika bwati obusunga bumutta kati aja tiyagenera omusiramu ngalabika aswakidde nagenda najja yakatabani akatoka ayina nakalera ka maso gabbawe naganti dadi uyo kadarono onokubotya ngomala ali ku pembe then namuta nagende wa dadi nika dadi ava ku miggo dadi omboka ekirecho ku 10 ezo omwana bakona mukatono nyati kakati nze tubitegeera tutya jukida ntunde eddagala twali tulina seekeyo obukwano bw'ensheka kandaha sheekhe ngajja ati buno bulobu buno mubuyire konza ati sheekhe wamenyese gala onkulage kati nabikula bwati ng'azimbye akabinda nanga ati ajja tiyankolokose emiko naye nsaba mumpaaka ddagala nyige Allahu akbar kan netumwa amagezi katodda waja tisoko gende eri owone nanga nti bana nyongere emboko nti akati yateredde kati java muganti ne hanika sya wankubye yamukubira simu kansoke ngende eri mpone njya kudanga dasi kuina ko buzibu era nyonyola atya bankubye embogolo akuwasa saga na kateika dono gamba kigwego batadde gwego batadde oba tegerekise so kati chebayita abakyala bayina mu mutima ogukola ki ogotta ekitimatima ekyo kyo bakirina oba tegerekese ate singa abakyala bagezi bali tegedde nti teriyo mu nsasinga bukazi wenzi ne bataddamu kwogera ku basajja nti benzi ojimeseeka nkakuddiremu omuntu eyasooka okwenda yali mukyala mu nsi bali bamuyita Anaku ibn Adam binti Adam yasoko kola obwenzi Anaku binti Adam senga bakazi bamanye ekyo Anaku binti Adam yasoko kola obwenzi yali muwala yasoko okukkiriza yegatte ntegerekese va ku bino bana abaana ba Qabiru ne Habiru kayanira omuki ne Anaku yasooka nagatwa nayingirira obwenzi ensi netandikirawo obwenzi bugize kakati ku nani asinga n'abasajja tebamanyi nti abantu benda nze nkugambye omusajja mwenzi nnyo ebbanga limamalanga omukyala tebannamutuma DNA we bamugambira katutwala abaana bano bakebera okakasa nti gwe toyina kyewayenze ono gobadde naye kabaka nze nkikuddiramu era ekyo kyoddanga onoga mukazi wange muterawo omukono mbadde mmanyi n'owuwo ate kati gwoyina omukazi nze sirina kyebayita omukazi tubaleka bulesi abantegerekese tubaleka buki bulesi nga bwe batukola ki obatuleka abantegerekese n'otamunoonyereza naye bw'omunoonyereza gwe kennyini oyinza n'okwetta by'osanze n'abamukozesa bw'obadde tosuubira gwe tonnawasa yadde olina abaana bayitirivu layini be yaŋŋamba Reni yagambye atya mumalu Reni yaŋŋamba twali wano wennyini ne mutaawe nanga nti Masembe ayina abaana 10 nga bangi mutaawe naŋŋamba nti olimba Reni Masembe ayina abaana 4 la hawla wala quwwata yegasse n'atuuka akaseera n'asiima nga takyina bwetaavu bwakwegatta kati tosobola wasa
Bagwa omukyala tocha ina kyo muwulirira mu kyewomelevu. Ndoza tebakulimbye. Mukubire. Bayino kwa bakulimbye. Mukubire wamma kambuze. Kankubire waneno. Mukubire leyin. Nkubirani kubonna mutawo baleyin. Nsokani kubanga bonna bebamu. Ekulyo kwangu. Ekirungi bonna bayogedde. Kuba bombi bakabejja mu nsonga ezo. Ai twemanyi nnyo abakulu abo. Nze bombi bakabejja. Kansoke nkubire mutawe. Okimanyi mutawe yalinga gwe. Nga. Yali muwalimu. Ne kati ne mawulana. Naye banga. Amaye kyamujjamu. Nsonga za bisako. Tugera mukubira mubuuze kyamujja mu buwalimu. Musajja wa bibina bya bwegasi. Abyagala okamala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mutawe manager. Nsanyuse okuwulizaako. Alhamdulillah nange nsanyuse. Nawo nsanyuse. Yes sir. Kakati sinze muwalimu wo. Omukambwe yegwe taata. Oyinayo omulala? Shekhe yegwe wange. Nkakasa byongambye oba obingambye. Yes sir. Ku nsi kuno eno oyina ku nsi kuno ne mbantu bomanyi waliwo asinga masembe abaana. Masembe bini asima okumanya ku ky'abaana. Gw'omumanyiko ki? Kwegatta. Sajja mwegasi. Kyamujja mu buwalimu. Takola ki? Alinga tulina ekibiina ky'obwegasi. Mwenna muli wamu. Sebo. Kaisa oba yawummula. Naye kisoboka okubanga yawummula tukula shekhe. Mukula. Ayina okuba yawummula. Emyaka 3 emabega. Musajja muntu mulamu. Tumukola. Kale salamu alaykum. Waalaikum salaam. Oga yagambye ayina nana. Oyaga. Yangambidde oseko yalina abaana. Kubira lwe. Kankubire leyini. Leyini ajja mwaseka. Oyo omuddu. Bali bati n'ebiina by'obwegasi. Noli agambye naye memba. Mulina kibiina bakiyitani. Simanyi okawulidde. Bakiyitani. Lweni yasinga okimanyi. Ye memba. Ye president. Simu kanjiko. Naye memba. Ye president. Anti MP. Ekyeka anoonya kalulu. Sawa yonna. Naye omukazi masembe towasanga omukazi alina emikwano nga mingi nga misajja. Ate nga bawala bagamba nnyo baagala nnyo okubeera n'emikwano gy'abasajja. Omukazi nga alina mikwano gye nga misajja. Abasajja replacement yo. Ebya? Wotaba. Era tojja mufunamu suspicious yonna eyoyo mukwano gw'okubanga amwebakako. Kubagamba besti. Yes. Awe wa replacement era imufunamu obutakkanyo gy'okulaba nga ali lubuto lwe. Bwe kibanga si lubuto lwe ojja kusinkana nga yamubeeryawo mu nsonga zonna. Omwana ono bamuwadde kifaananyi kimaama okubeera nga yasobodde okukwata akambi naye nga nasitudde omwana. Ng'ate omwana yabadde ategeera ki? Ajja kukulabirabe. Ebibali bigenze. Okimanyi obwongo bw'omwana tebwerabira? Ajja kubuuza yatta. Ayo mama ajja kuga natta. Nze nali muwoni nga nalina obusungu ng'omwana ng'omuzadde. Kwe tokimanyi nti nno abazadde be bakola abantu baffe bafamire baba taata baffe ffe tubeera ku sayidi ya maama. Era tukomekiza tuga nti olaba maama daddi yagenda n'akuba maama era maama ajja kuteekayo ekiboozi. Daddi wammwe yali ankuba nnyo taata wammwe yantuusaako obulabe nange ne mufumita akambe okwetaasa nawe kyojja okutwala mwali bato. Toyina kyosobola kyomanyi. Tunaawasa kweno embeera gye tulaba. Mugende muwase mubawulire. Gy'otusindika eyo. Ate kati banakunyonyera experience gy'otamanyi. Banakusindikira gundi obutawasa. Toyagala kakyotala. Nkaagala ne obuntu bulamu. Kati byenkunnyonnyodde nti nkunnyonnyodde sayidi mbi y'abakyala balina n'ebirungi ebyabwe. Tukomewo nga tunyonnyola ebirungi by'abakyala. Kiba kikulu kubanga nabo wawo ne byeyogedde omwenda. Ebikyala abintu mwende biri ku bakyala. Naye kino kye mbadde njagala ti omukyala Allah yamuwa ekitima ekikola ki? Ekitta. Ate bwatta teyejjusa bamusibayo emyezi n'amanya nti afanda amusibya ajja mmuweerako mu kkomera. Program zigende nga zita.
ama bitegedde batandika okugira bamutadde ekkomera balijjukira luvannyuma nga bamututte afande efula omukambwe ng'atandika okumwenya ng'akutula n'okulaba nga babadde bataddeko emyezi gundi kitandika okukkirira okusalika sentesi ye tandika okukkirira kakkana ng'ateereddwa nga goli mu kabuli ovunze ngodda ng'atandika kukola mirala ng'agenda afumbira ewalala nga naye attayo nkozi wagamba amaliriza ku mikwano gyaffe gino kwafu era twalabye abasajja bagagga bameka babbakano waabwe nga bebatutte abakazi baabwe sajja nga mukwano gw'eddala yatutte mukazi we nga si mukwano gwa musajja mukwano gwa mukazi nga yamuggyeko towassa era buli wobeera n'omukazi ate buli musajja alina mukazi we ng'alina mikwano gye nga misajja jasi mukazi we mugende kompola tomusaako maanyi muleke ku ekyo kyaliko bwe mutuuka okwawukana ng'agenze kkiriza nti olwo agenze bamututte todda mabega tawakkala yes togoba naye bwakkiriza nti mwawukanye kkiriza genda okitegedde seka tumalirize ne mutabani wa chairman Nyanzi taata agamba mu tabani vayo weetondi abavubuka bagamba lwaki yamulinze mugambira waka namugambira mu public abazadde lwaki mukisussa n'okunenya lwaki onnenyeza mu bantu ekisooka nti oli muzadde kyekisooka kintu kimujjako ekyokubiri ekyokuba nti muzadde waliwo ensonga ezitambula mu ggwanga muno masembeze tulina okukwata n'obwegendereza nkufuna nti abo be bakulembera ekisinde kya Nuupu ekyenkyukakyuka masembe tuyita mu bizibu bingi era nze newunya nnyo Seeka ninjaga n'okkaaba amaziga asobola okuyimirira awo n'awaana ebikola bya musajja Museveni muli n'empulira ng'abantu bammwe bafa mubalaba bakazi bammwe bafiira mu malwaliro watali yadde eddagala abaana bammwe tebasoma olw'ebiseera ebisusse oba kitegedde makennyini omusolo gubafuukidde omusolo famire ezimu zezeeyagala nga tebamanyiddeeko ddala nannaku eri wansi Seeka n'ovaayo olumbe Seeka munno lwakwogera bwogezi ku kintu kyolabira ddala nga kirina bwe kitutaasiza basiramu tukyali awaddi ku keki y'eggwanga sikyagiraba n'abaliyo bennyini era baliyo lwakuba nti balina kukuma bogagga bwabwe bebafuna era wobatunuulira okitegedde muli lwaki osobola okulumba lwaki osobola okulwana ng'olwanisa Seeka ali ku nkyukakyuka obusiramu bwa nkyukakyuka njagala okutegeeza abantu n'abaseeka wallahi obusiraamu politics siyaasa politics wa mu busiraamu kubanga nabbi yazanya politics mu Makka yazanya politics mu Madiina yazanya politics e Makka fulaba yabeera nabo alabe ng'ateeka obusiraamu ku ntikko in political way akolaganye n'ono gwamanya atakkiriza Allah tebakkiriza ku sowaani yemu n'atuuka n'agenda akole da'awa ng'akimanyi bwengenzi bagenda kunkuba ejjinja banzite abayudaaya ne bamupangira ne bamutuuza nga waliwo omusajja atudde waggulu mu kasolya ng'akutte bw'ati ejjinja Muhammadi waatuulirawo ejjinja bali tebali mukube n'Abubakari nga bagenzi babiri Allah n'asindika Jibuliru n'egamba nabbi nti tuula wano nga yakatuula wano saidi ejjinja nerigwa wali ebyo byafaayo tubiraga nti nabbi polisi era ekyagwa teyaddukawo nakuleeta nsasadde yaga nti temwatereezezza naye nga yategedde temwatereezezza kasolya naye nga yategedde ekibadde kikola kitya n'agenda mu maaso ne amnu security wise mu Madiina ne boogera ne batambula ne bagenda era abamu ne baganda naye akasajja kano tetujja kasobola bwe kibanga obaoli awo abamu abakkiririzako ku nkyukakyuka gye tulowooza kakasa bino ebigambo bijja kunnumbwa nze manyi bw'otuuka n'okula waliwo ebikuluma gwe ng'omuntu era bw'obanga Seeka gy'oli nga gwe mu nsi muno tonnalabako bikuluma ng'ebintu bitambula olw'okuba gwe okyakola okyayingiza abaana bo basoma ovuga n'emmotoka wazimba nga gy'oli kale olina kye weetiitirira njagala kukakasa wallahi ekiri ku nze kijja gy'oli ekiri kwoli kijja gy'oli so bwe tuyimirirako ku mazima obusiraamu mazima mukkiriza atleast abatono bagabeereko temugalwanisa mulinde ekyo ekitono bwe mbanga nsobodde mirya nakwogera mu nkyukakyuka musirike kiba kikulu nnyo 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 ne mutalwanyisa bakirimu bakirimu saawa yonna ogenda ffenna tufa
abantegerekise bulungi kakati wekibange akulira ekisinde kya Nope kyakunga bwabanga bwatu yagambye mutabani we natuvudde ku kyabazadde era kwekyo kyeri jango yimirire mu nsi wetonde yabadde mutuufu n'okumunonyeza in public muki yetonda ki butya inadda ekisooka alina omusajja bwe batakkiriziganya bwe baliira mu kibya kimu olaba ffeno mu busiraamu saidi eno basadde bakadde baffe baliga ntosaaliranga mu muzikiti ogwo nti lwaki imaamu waawo yanyiiza tukoze tulina emiziki gye twasaaliramu nga imaamu yanyiigagana na kitange naye nga nze imaamu sirina muyinaako buzibu oba ntegerekise chairman w'ekitundu w'omuzikiti yanyiiza taata ng'era mwewalana taata n'awalana chairman n'omwana n'awalana chairman n'omuzzukulu ono omulagira awagala ne chairman tasaalirawo era ogwo omuzikiti nga tumanyi nti saidi bantu tebasaalirawo bwe kibanga kizza ate ku saidi yankyukakyuka yabafuze kizja tusuubira nti kino kiyinza otuleeteramu obweddembe omwana alina kugonda nakukkiriza yadde guild president ateekeddwa okumiitinga buli yenna gw'aba akoze eki aba amujjidde nkola ya mwana nakumanya nakutegeera nti ngenze ku miitinga but kirekawa taata wange ekitiibwa kye ne respect oba kitegedde omwana bw'aba tasobola kukuuma kitiibwa kya taata we n'omwana agenda kuluzinga ekitiibwa ebyaddala seeka ate nze nkubuulidde la izzu ka izzu l ab tosobola kuba wa kitiibwa nga kitaawo talina kitiibwa tosobola kuba wa kitiibwa nga kitaawo talina kitiibwa bwe kiba nga tasobodde kukkiriza nti taata wa ina respect mu pateemu abantu gye bamuwa bamugoberera abawulira ddala at least omutwalo omulamba nga bawulira mu nyanzi kyabagize eki kyabayogedde gw'omwana tannaweza na followers 1,000 kkiriza respect ya taata ogikuume kuba agikuumidde ebbanga by the way nyanzi akuumye respect ye tolimuwulirako zero mu media ntegerekese kati bwe kibanga omwana aganya okukuma respect ya kitaawe n'omwana respect yegenda kugwa bubi omwana agamba ekifo kyalimu bamusuubira okusisinkana okuyingira woofiisi okusisinkana abantu abatakkizana na taata we bangi olw'ensonga aba agenzeeyo kusakira baana banne teri aganye era teriyo atali wanopa atayingira woofiisi zanjawulo but beerayo nga weegendereza kino kye baŋŋamba tekigenda kujja ku kitange ku mulamwa oba ntegerekese kakati gwe ekikututte weekubya n'oli ekifaananyi ate bakugambeko olaga obuvubuka bwe tolaba nga olina ky'oli mu kuziika ekitiibwa kyo kifa saawa eno malala ge gakulembedde naye gwe otolaba nga waliwo ekijja mu maaso awo bagambe buli asaka alina kyasaba alina kweraga era alina kuyimirira mu kamera nti kati kino nkireese nedda so bamudrivinga bubi yenna amugambe ekyamudrivinga buki bubi era amugambe munsuubire okuyingirako mu ofiisi zonna tukusuubire nga nigososa okubeera nga guild president bonna babaddewo nga bakola ebyo simanyi ogenda kusaka ki bigenda kukola bitya please mulimu abaana nga bwesirwaza ekitiibwa kya kitaawe wafunye ekitiibwa ekya guild president represent your father accordingly nga bw'ali my dad he is a respectful man ekyamani waffe nga Standard FC seka kamuko wansi otolera abantu ku salaamu ekyo ng'okijjeeko ekisooka buli yenna ayagala omukolera sheero ez'amafuta okumuteerayo tankers ez'amafuta kabejja okumukolera buli gwe ng'owulira odiringira mu mafuta n'okuguza pampu kabejja akolera katwe mu bintu Allah be yamuwa kwagala dini na kwagala bantu oba ntegereke nze sitira kuleeta muntu mubi ffe twasazeewo tumulonde era ye chairman waffe omwaka guno gwonna ffe tukuwa ekisanja kimu bw'okola obulungi ne tukwongerayo naye ono okusinziira ku pulogulaamu ze twalabye Muhammad ekyokubiri yalibye ebisanja ebisatu wali kasaawe goyise kasaawe nedda mukwante tukomawo kasaawe as long as yonna gye tuli ne wabeera katumukubira wangi mukama wange chairman kyonna kyayogera kyakola ki kyemugenda nakyo vola obufidimi bwonna bukkiriza mutima tulinamu obusajja obufidimi naye bwakkiriza nti omusajja onte tujja mufidimiramu gye tugenze gyolaga ndabayo ngezaako okulaga asooka toyo abantu ku salaamu kakati haji mpanga tusanyusa okulaba webale kuba musajja mulungi kuno ne Karim Sales Benzima akulaba wamu ne chairman waffe omukadde Mina ya Rabbi. Sababu ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abaganda baffe abatulaba amanya n'eddoboozi mpanga Isa
chairman Standard FC ndi musanyufu shehe okunjazaako wano lwaleero ndi muganda wange media ndi musanyufu nnyo okubaako nammwe era nyongera okutegeeza abantu abatulaba tuli basajja bakozi nze ng'omu nsangibwa Katwawo ku Mutebi Road ntunda byuma by'amafuta buli kyoyagala kyonna ekikwatagana ku petrol stations oba oyagala canopies ezo ezibeera ebyo byolaba binene shade pump muziyimirira mbikolera ddala tanks nzikola pump nzireeta nzijja China era pump yange bagiyita Universe ntula Katwawo ku Mutebi Road sebo bagani nomumanya mmanyiwa n'okumanya sheha amanyiwa bulungi era sebo atuukawo era n'ekivundu kyawunya kya miliyoni ezi ayina ekivundu okiwulidde awunya ekivundu baaba mbadde nkiwulira kyaddala nze ani sebo gwokyazaako wano ne media nakkiriza mbeerewo abo ba media basajja bampulira we mbagamba mpozi nsuubiza baganda bange aba Standard FC okolo mwannonze ku bwa chairman bwammwe era nsuubiza ngenda kukola bulungi mbeere musajja mwesimbu musajja awuliriza mashallah afaayo ku buli muntu na buli nsonga ebezze mpozi nyongera n'okubakakasa nti tulinamu olugendo lwaffe mu maaso awo tugendagendako e Masaka naku z'omwezi nga 3 inshallah ayitawo mbirizi neyanzanyo kacyangamu tugenda sebo yabuuza nti mpagale kamera oyo wagala kamera ono omusajja goalkeeper mukuku navu mpagale njagala mu kisaawe ekinene kali katono mu kisaawe ekinene ndete kamera seeka sebo leta kamera mukama wange naku z'omwezi 3 sebo tusagamba kamu kwa finance kuba finance oyo yebuzabuze naye yali badde oboolya wakwogerera tulabe bantu bano ebisale bineno ekyokubiri kyeyama omuntu ayagala okuyingira Standard nali badde nkabuuza wa finance netaliiwo omuntu ayagala nekankabuuliza eddala gwe omuntu ayagala okuyingira ki Standard azwi kubanga kakasanzibu kati okumala gajingira ojja eri ngoye kimwetagisa ki omuntu yenna ayagala okuyingira Standard FC weetaaga okubanga olina recommenda omuntu akumanye ku tiimu eyakuleeta ekisooka tova buvyeri nojja n'otugwira tetuaccommodating ababbi tetuaccommodating abayaaye bafere olina okuba ne recommenda kyekisooka point 2 olina okubanga ogenda kusasula membership fee yaffe tusasula emitwalo 10 omuntu omupya akola ki ayingira then bw'omala buli mwezi tusasula emitwalo 5 ng'ezo tuziyita monthly subscription omuntu yenna aba mu tiimu yaffe okuba member buli mwezi olina okusasula sente oba wooli oba toliwo kubanga tiimu eyo tugikuuma na sente n'omukifo wetuwanga lya tusasulawo sente omupiira tugusamba buli lwakubiri n'olwokutaano inshaallah sebo byebyo mukama wange kale tusaba Katonda akusiime ate era akwagale webale kuba musajja mukwata mpola wamu n'okutuuliza wamu n'okuwuliziganya eggwanga Allah abaagale buli wa Standard FC big up ate nze njagala mmanye nti buli mwana munnabya kutegeeza buli mwana yenna omwana w'omunnabyabufuzi ali kusaidia enkyukakyuka yali badde yegendereza nnyo society oba ntegeerekese kubanga ababataddeko amaki amaaso babataddeko amaaso neba n'abasajja abatulwana abasajja abatikamu amaanyi abasajja abaagala okutta bakitamu abaagala okutukolako ebintu fe aboogera ebigambo bino bwe biti mbakakasa bukakasa wallahi baagala abaana bano banabeera ku sayidi kubanga bebakyali abavubuka abakyalinamu embavu abakulembeze b'enkya ate balina ebyama bingi ku famire z'abazadde baabwe oba ntegerekese balina bingi basobola okwogera eri omusajja n'akyusa ango kakati nsaba babeere obwegendereza tomala oba oli ku sayidi yenna ng'oli mwana wa munnabyabufuzi ogenda kobeere ng'oli mwana wa NRM naye nga kitaawo munnabyabufuzi beera mwegendeza ku bigambo byoyogera emma biyinza okukuleetera obuzibu mu NRM yennyini oba okuleetera ebizibu mu sayidi eno pati endala eri mu kuopozinga abali eri okusirika kikulu ng'omwana n'obutabeera mu nsonga za kitaawo nevaayo weetonde ovaako ki abannange banse munsonyiwe taata wange mba nnakusobezza nze nange nazze bannonze tukatumuwene bikali ne byakozesa oba yetaliimu kwetonda katumulage omanye abaana b'abantu abasinga tebakoze nnyo na mpisa kiri awo ate bakitaabe nga balina empisa ako nako kaluma abaana b'abasajja bannabyabufuzi tebalinaako yadde empisa balinga abaana b'abayimbi yes they are mannerless kanjogere they are indiscipline naye ate bakitaabwe balina discipline simanya ati lwaki tebasomesa baki baana
oba ntegerekese kuba Nyanzi musajja ali very disciplined oba ntegerekese Bebe Cool is a very disciplined man ekyo kyotogere tukole tutya amazima Bobi Wine is a very disciplined man n'abalala King Saha is a disciplined man n'abalala naye abaana baabo oba oli awo ffe betutannaba kutuukirira ogenda okulaba ng'ebisasi bye baaba kitaabwe bakola ebitategeerekeka era ne weebuuza nti ono omwana w'omusajja gundi kiki kino kyakoze nga kitaabwe tumulirabamu embavu ey'amaanyi wano nze sirumba ate sivuma wabula nnuŋŋamya kuba ndi muwalimu agwana okulungamya naye yaliyimiridde nagadadi olw'empisa zonkulizaamu nze simanyi nti okumiitinga era mbadde sikimanyi okumiitinga omusajja ono kiki bwe kiba nga kyakukosezza taata midiya nsaba onsonyiwe wallahi toyina kyovaako n'emirembe gigenda kweyongerako n'abanakuwagira bajja kuba politics takuma makerere eno ensi jajjamu ejjudde politics n'Enyanzi yayitamanyi nti alikeera ku makya neyesimbawo ko ku bwa member of parliament e Kampala yadde yagwa nimbye wamma ekisinje yayita kimanyi yali chairman emyaka gyonna chairman Nyanzi nga tamanyi nti nalijja ku position ennene Allah agireesa agikusembereza olaba omwana wayinza okukuba mu kalulu akaddako neeyisa n'empisa ng'ate omwana taata kyaliko kigasa mwana ne family n'eggwanga nkufuna abo ntegerekese kakati nze ngamba twali badde tukuza abaana baffe mu nkuzi esinga okuba ennungi eyo saidi y'ensi kuba saidi y'eddiini tulina endaba eyaffe ne saidi eyaki neeno tulina endaba eyaffe bwe kiba nga taata akugambye taata kyakulagira kabeere kugamba nti lya bi ati nkulaga omuzadde kyakugamba ebbanga kimala nga tekiriimu kwawukana ku mateeka gani ga Allah olaba allagamba okujja kugenda mu ssabo naye ebisigadde agambye genda mu ssabo dadi ekyo Allah yakigaana era yakigaana ekyo togenda lyembizi Allah yagikola atya nnyo omwenge yakola ki naye ate waliwo ebiri duniyawiya mwana wange togeza nowasa omukazi yadde omwagala nti yange ogaana olw'okuba oli mukulinga mukazi wange mwagala ate ye taata akuganye taata akugaana gobeere ya taata kyaggambye ayinza okuba nga oyo omukazi gwogenda okuwasa yamuzaalamu omwana naye nga tomanyi ayinza okuba yamwagalako abakazi omanyi bakuba yutaani bekyanga bwe bati gwogenda otuuka okumufumbira akumulaga kitaawe neyeekwata bwatukunika oyo kitaawe ate tebato wamalabako ku mikolo gino nsamukunyumizaako mwala namukunyumizaako webale mbadde manyi samukunyumiza nga ku taata yeebaka n'omuwala n'omuvubuka ng'ate omuvubuka azze kuwasa taata oye mukazi wo kyagwadda nga n'omuwala atannala badde ki kati beebo nga taata yayitayitayo ddera mu bakazi beyeevuma yooyo yeekokkola akakazi kamulyako sente zaake kate kamwavuwazi mutabani we kaali muwasa amugaa totawaane tokwatayo tekyasinga kumenya taata mutwe nga kabwala nga mutabani we mugamba nti daddi omwana ekimumpasisa mbeerera talabanga ku basajja nga taata yayita namwe agambye ekimwana nga taata yakubakuba dda mbeerera nti daddi mbeerera era ebbanga lino tetulina kye tubaddeko abitya daddi mpa ku magezi nkoze ntya ekiro kyaleero okumegga nga mbeerera nga taata yayita Allahu akbaru namuga nti mwana wange ojja kumunyonyera ajja kukkiriza sirina kyakugamba kirala okuva olwo taddangamu yadde okukyala mu maka ga mutabani we ate amubuulire ki ng'oli yali muntu we oba ntegerekese kakatega nti towasa ate gw'ogamba nja wasa amanyi oba ntegerekese bulungi kakati mu bintu bye tulina okumanya tuwe bakitaffe tuwaweesa ebitiibwa mutabani wa Nyanzi simumanyi linnya naye nsaba bamuyita nze namulabye nyandirabidde kale tumutwale mutabani wa Bobi Wine naye aliko eryakyagula erya sentamu ekisoke mutabani wa Bobi Wine mutabani wa Mickey Wine mutabani wa Eddie mutabani kwegamba sentamu family nkwegayiridde ne sekwegayirira amalala tegakutwalirira ogenda kuswaza ekitiibwa kya family egyo tuwa ekitiibwa ekitenkanika ogenda kugiswaza ogenda kutuuka akaseera nga tetukyalina kyetukkiririza mu family eyo ekikola byokola oba guild president tebukuttisa family eno
obantegerekisa yakoze ekintu kimu bwe kita abantu ne batandikira ovumirawo Nyanzi muli kye musanyusa okuvuma kitaawe era yengo omwana alina stand efaanana etya nga kitaawe bamuvuma era muli awuliranga ye ali wavimbye amadala gabagakamu agati ayina madala aga family eboye mbadde manya ag'omwana madala kigali na kitaawe of course gafiira ddala let me give you an example muwala wa Museveni oba mutabani wa Museveni ne bageza batandika nageza akola ekintu kyonna ekiri no sense ntegerekese ne balumba olulumba nga bavuma ekintu ekyo family egwa enafuwa ku stand gye badde ekola kino ndese kiri ekinene kati ate watyeno ensi yonna gyetunuulidde kuba nkakasa buli muntu ali ati gwe Masembe njagala okukakasa buli Munnayuganda ali ati alinda 226 kuluno n'atayambala myufu ajja kugikola ki kujambala bonna batunulidde bati batunulidde family age eve Gomba seka kankuleka ogenda osamba omupiira omwana muwa amagezi tuve wano ajja yetondere yetondere kitaawe mu public kyawo tayo kyayagala kyagenda mu public wetonde jangu bana tata saategedde nsaba ku akoze press conference takikonyeeko kyakwetonda omwana ate kati amagezi malala ate kitaawe kijja mukuba kubanga omwana yakalaba nsi yakatandika butandisi bingi ebigenda okumusitwa wakonga gidi president okakananga era ali mu office z'aba prime minister gye base atandise kutambulira kutambula nabo okudda mu basajja kugiragira tegerekese kati ogenda okulaba nga tumenya tuga nti nammwe mwatulimba nammwe mwatulimba tubadde tumanyi mmwe tubadde tumanyiye amukwate ajje wa kitaawa muga daddy n'omwana ddala bwabanga kituufu munnankyukakyuka kirize nti munnankyukakyuka akire kiriza nti ndi munnankyukakyuka kitaawe munnankyukakyuka gwe lwaki toyagala kuba munnankyukakyuka yetonde NRM yamutaddemu ssente ogenda okuwangula akalulu ka guild president yabadde independent anti kyenjagala omulage yamutaddemu ssente okujja tata alina okuba yamuwadde kakati lwaki takkiriza nti yajja independent mu kugira nti yajjidde independent omuntu ajjida independent aba munnankyukakyuka sibe kiri yenna independent aba munnankyuka kuba talina side gyagwa kati bwajjaawo kitegeeza ayagala kujjawo parties ebbiri oba either okulondayo party emu gyaba abeeramu abafuuse munnankyukakyuka oba byenjogera bituufu yesorting omutwe gukole ng'omwana ali emakerere tegukola ng'omwana ali mu P5 ayinza okukomekereza nga era addiddeyo ddala nga talina kitiibwa nga n'ekyo kivudde kuba ekyo Guild president myaka bwaka nga bakujjako ogenda okukomekereza nga mu dduniya ofuusi ekyogerwako n'ekisekerera respect your elders. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.